Owa. Wow, in fact abalabye post gye nakoze nagambe nti nabagambe ne bagamba nti ku mwaka guno oba kaŋŋambe a birthday gift, it's Alia. Aunt loves you so much. I'm so excited. I'm so really so excited nti ndisenga. Eno ndisenga ate ndi mama. When we look at Rema, we like sisters. And bojeno mulamu wange. Like, I'm so happy. Omwana chemanya zena mkisa. Whatever they saw, the other, top notch. Yeah. Then what? Chetulinokola temunnalaba. Hatefe omumbeja tumutwalira mbire. That's what I can say. Chirabwe eri mukama. Mbu. Evidence every day, then what? What else do they want to hear? Don't even say that. Tubenali na box stage, it was Davido, One Day Cool, Two-Face, Oxel, and other artists okuva munsi ezenjawulo. Neze ndi muntu nti kubanga kizibu nnyo okumala omwezi nga ndi mu Uganda. Era mba ntambula. But I'm not this kind of a person whereby nti buli lwe ntambula ntegeeza abantu nti ya natambudde nabadde no, this is what I did. But ebifaananyi bya of course gyebiri, but sina gwe nali improving. The posters are there, the billboards are there, show yali nnene ng'etegekeddwa aba UN, so nali sina kintu kyendiwo ku proving. Boyfriend wange ndowooza obaddewo olwampolereza nti ankubiddeko just because he cannot wait to see me. Really, I know my baby is so excited. I love you, darling. Oluva wano bamaze okuntunuza mu kamera. I'm coming to you. Husband. Byonna. What? No, chona chechiri. A pretty girl like me. I'm still young. Yes, to see wana, mbobandi wana, ndi wata, no. Of course it's 16. Ekintu kyangu nnyo okulaba. Byeyogerera so kiri kyenkugamba nti Faridah Ndausi like baba nakulanda ba ekitone ekyo, so siri muntu abeerawo nga ndi so excited abantu bamulaba yakyasinza obuwanvu. Akomeri ensofono say kimanyi so, and she's so cute, like wabeera ali very noticeable, so sina kyenjagala ku TV zonna zamulaba naye wennyini wamulaba, so kyetulinda ekintu ekyo mikolo. Nigeria. Ogamba tonight? Ekyo bajja kiraba kuki ayabas. Owa? Banabiraba ku social media, that's what I can say. Just to be with my fiancé, that's all. My fiancé, my boyfriend, whatever.